Juba tufune land empya tuzimbeko essomero eddala lisobola okucontaininga abaana abawerako kye kyali kitututte. Okay, kati experience yo tubuulire okugenda mu America ekiroto waliyo kirina nali sikirina kyangwako bugwiyaze surprise soko tubuulire olugendo lwo America waliogeza okukisaawe nga tonatoka gendeyo entebe yo waliyo tuseyo nali situkanga yewe yali first time yange soko tubuulire biki bye walaba ebyakwewuunyisa ennyo tutandikire ku kisaawe entebe muganda wange ebye nalaba simanyi wentandikira simanyi gye bigwera tubulireko ebimu byejjukira bali abasajja bakola kyensooka okugamba kubanga we twava wano twalinya Fly Emirates ne tutwala paka mu London ne tusula mu hoteli enkera era ne tulinya Fly Emirates ne tutuusa mu United States naye obulamu obuli eri bwanjawulo nnyo era Uganda eringa bwe bagamba nti third world country ekyo kituufu kubanga bw'otunula ebisaawe byeri okikompiyaringa n'ekyawano olabira ddala nga tuli mabega emirundi nga 1000 bali abasajja bakola baaba biki biwajja mu America biki biwafunayo byenajja mu America nafunayo byenfunyeyo nga obimanyi nti by then twali baana bato nali sina byamanyi nnyo byenajjayo kiri awo kubanga nali mwana muto nali mu P7 I was 15 years ekitegeera kyenaganyulwamu okusinga nti kale neyongerako ku talenti yange nenyongera okuvumbula ebipya mu music azino okubeera nga nsomera bwereere nfuna facilities zonna ku bwereere kyenyinga kyenaganyulwamu erikuwerera paka kibiina ki paka nakoma musinya kati sponsor wange yali amperera yanfaako bambi kibi nnyo kuba nti yanfaako nakayingira senior 6 sponsor wange nafa sasobola kumaliriza senior 6 naganyulwamu bambi kuba omanyi okusomera obwereere okuva mu buto obwo paka okutuuka mu ekyo ekibiina ng'osomera bwereere bazadde bo tebassaamu tebakola ki abazadde bo webali abazadde ninawo mama wange yanfaako ninawo muzeeyi musajja Alright, ETV Uganda tulina omuyimbi wano anerinnya lye likyambuzaabuza linnemye okukwata ani taata Amigo Kawiro Amigo Kawiro oyimba music style ki nze nyimba Lugalatino kisi ebyo byennyini ebya gundi ani ono Katero Badaxi Katero kati oyo genda omubuuzi omuyimbi gwe bayita Amigo Kawiro nze tikyawe sebo yogere ng'otunudde mu kamera wagala kulimba nsi Katero naye akimanya amazima agamanyi ne babadde be bonna bwe bandyamu olukwe bonna agamanyi amazima gonna Katero agamanyi akulyamu ati olukwe yakusangawa ati olaba kati tuva mu states gina kopereyo style gina giyigira era 26-27 gina giyigira eyo style kati badde okimanyi nze nasooka ne Katero mu studio nasooka Katero okugenda mu studio kola oluyimba Katero wali omumanyi Katero nga tonagenda kuva wano genda mu America nkugambye Katero yali abeera wali waffe Kawuku n'ettaka Katero taata we bazimba lyali lyaffe fe ababaguzaawo ekitegeera fe ababaguzaawo kitegeeza Katero mumanyi nnyo baganda be bonna mbasanga ne mukubo bo tebaninaako nnugu bambuuza bakola kibambongako naate ye nga nzigwe nayigiriza ekintu kyange yanneerabira amanyi Katero yandira mu olukwe kati nze jjukira nakolanga music ate nga bwenkola ki wensoma mbeera mu kisulo baiteni nali nkyayimba gospel music mu studio yani ya Zigidi Jajazaga wali live wire records yavaawo kati yadde eri ku beach house eggaba kati nga nze njibeera tubeerawo nnyo twaliwo bangi twaliwo nze Katero Jostede twaliwo nani omulalawo ne Moke Harris muganda wa Zigidi oba Jostede buza Jostede Amigo Kawiro omumanyi amanyi bulungi nnyo kuba manyi gye twatandikira naye munnaye abantu bwe bakufunamu
ne balinnya ne mukama n'abayamba ne balinnyako ku ddaala simanyi lwaki abantu abasinga beerabira gye baba bavudde ate nze ekitandinamu yadde kati tudde ku Dax Kateero ki ekyaliwo wakati wo ne Dax Kateero kati nga ntandika style eyo Lugalatino style nakola oluyimba nali musajja nnyo faani wa reggaeton kitegera nga mpuliriza nnyo ennyimba z'abadadi yanke kati nkola jjukira Kateero ye yali olide mama yamala dda Somali ne bakyali bibaani bajosedi bonna tebasoma bo nga fokasi yabwe yonna nga fokasi yabwe yonna esinga bali ku ki ku muziki nkubulira reality zato nze nga nkwasaganya omuziki ate nga nkwasaganya n'ebitabo abuki ate nze nali nsoma mu kisulo nga nze mbeyunga mu ki oluvannyuma nga nkomyewo bamuluwumula ati nakola oluyimba nekyali wange bamuta street popular kyalujjukira bali baluyita Wikidic style Wikidic style we bali baluyita naye nga samaze gitumala Lugalatino kati netukola akayimba bakayita Wikidic style nga kali mu reggaeton netukaleka ki mu studio nenkaleka mu studio nga bakya wali ku Live Records nebuuza Jjajja Zigidi nebwemuyita wano saawa zinakubulira mazima kuba yembeera naye nkaleka mu studio nsasula bulungi sente zange zonna ne receipt bazimpa biki nkoza akayima kange Wikidic style kali mu reggaeton eri yennyini kali mu eyo style gyegamba Lugalatino luwumula lugwako nzi neddirayo ku ssomero kitegeera nzirayo ku ssomero nkakkalabya ebitabo mala nkomawo nagenda okomawo ku studio saba oluyimba lwange jjukira nalusasula nalumalayo abangamba simanya gundi yayiika simanya babiyita simanya software simanya biki simanya computer yayiika luyimba lwabula nambima amazzi lunaku lumu naku bbiri naddamu okulaba oluyimba nga luli ku TV luyimba kyo Wikidic style nga Kateero aluzeemu ne bakyaliwo abalala babiri nga baaluteeka dda ne ku rediyo luli ne ku TV nga baaluddamu oluyimba mutuwagire kare tubeera tufata kajanga mmwe mwebase mutuwagire kare so ne video bayishootingirawo ku Sliders pub kati saa zino bagikyusa bagiyitawo 154 matoluwulirako olukola oluyimba Kateero yatandikira sitayiro yange okukola oluyimba lwennyini baluyita mutuwagire kale genda obuuze Mandu business manager wa Kapakat naye yalulimu ne muganda wa Ziggy Mokiarisi naye yalulimu oluyimba Kateero kwe yatandikira sitayiro yange baluyimba aba ate by then abo bonna bali ba producer ne banzizirawo n'engamba oba be bamubalira n'omubalira baani abamubalira Mandu business kyali wange yazi anzajja nawo kubbala nambonga nako Mandu yali producer era Mandu yali akoleddeko ne ku nnyimba ne muganda wa Jjajja Ziggy Mokiarisi by then nali yanga ndozaala kayanga kali style embi style esobola okukwatayo jjukira nga nze ndi mupya mu kintu simanyi bwe baddukanya bintu simanyi siina na manager ne managinga nzika okomyebo oluyimba olusanze luli ku TV luli ku radio kyekyaddako nakomawo manje oluyimba lwange mu studio bangamba simanya computer yayiika simanya biki ngenda okuddamu okulaba oluyimba ku TV ndoba ku TV nulira mu masimu g'abantu ningamba era waddayo ku studio naddayo ne complaininga ngawo bimanyi nga bigambye mbuno nali yanga balaba nga siina kyenyinza kukola ize mu butuufu by then nali siina kyenyinza kukola nali siina gyenyinza kuloopa bali bakulu bange ekitegeera bakulu bange siina kyenyinza bakola simanyi gyenyinza kuloopa simanyi gyenyinza kukola nga siina wentandikira siina management ne managinga nzekka nenkima amazzi netusigala nga tuwaya nga Dax Kateero kyaliwo netusigala nga tuwaya bulungi nnyo so teyakugamba yali ngamba olaba mwana ati yampa sente mmeka
ate yampa sente mmeka nze yaŋŋamba yakimanyi nti oluyimba lwange era nange nalumulekera okitegeera kubanga yansuubiza ebintu ki bingi yaŋŋamba kana akayimba okimanyi wempitawo nsobola okujja nekwatako netuyimbanga babiri naye nga tumaze okuyitawo kitegeera nfuje management eyakabi kibiki jukira animba nkwata bulungu kubanga mwana muto talina kyamaanyi ye yali already amaliriza ne university okusoma biki nga ye focus yo neri kuki ku music yansuubiza nangamba nja kuyisaawo naawe nja kukwatako tujja kukolanga ffenna ate yakikolanga mu kusooka yakikolanga yali akyali wa Josh Boss ojjukira Young Molo yakyakira yakubira Badman Smith we yakyakira Young Molo bali mu management yamune Katero Luda wa Josh Boss kadi nga mzina itazina wali kabalagala kabala chi waliwo akabali kabalagala ngainawo zi night nawo kusoya ngainawo night nenga ampita nenyimba kitegeera nenyimba nyimba luliyo bana oli nawezi anga nina endala kuba nina nyimba nyingi Katero namusoka mu studio ngampayo ku majja ne lwali lumu Katero tiyalina mutima ogwo naye abaali bamuliko abamulirako bakidobe yengo muntu yali akwa yenga ye chaka ye yali anjagaliza naye abamuliko bano bamugamba ndoza tewesembereza mwana oyo kintu kyokoleredde agenda kola kisanyawo kubanga nzijukira wande ali nkyayimba na gospel nalina akayimba bakaita Jesus is the winner kamuluga latino boss we yali atuddawo yali amusamu sente biseeri ebyo Josh Boss ati ne bampita ne banteekayo ku stage okuyimba nankuba mugalatino oli omuzibu embala nga beesise ekitegeera embala nga beesise kabala boyimba kyekimu n'oli nga nyimba kyekimu n'oli ate ng'ekyange kisingako ne ku kyaki ne ku kyoli era omugagga atandise okunsongamu Josh Boss ansongamu ate oyo yaani nga byayimba bifaanagana n'ebyona ate oyo yaani kitegeera ne bambuuzabuuza manyi Katero otandika okunneesalako nategeerera mbuno bamugamba tanneesembereza okuva ku lugo nayimba omugagga nansongamu naddangayo ku zishoze nga banzikiriza okulinnya ku stage nga tebanzikiriza kulinnya ku stage naddayo emirundi nga 20 nga nkeerawo naye n'abayimbi be nasooseewo bonna ne bayimba ne baggwayo bangamba siddiyo yaganye flash waleese enfu nga Katero omukubira amasimu akyakwata amasimu nga takyagakwata netujja nga tuyita mpola wetutyo muwandiikira message akyaziddamu mukubira amasimu akyagakwata nga tagakwata wate weyanvaamu mpola omuntu eyampereza nga ne transport ngende ku night ye nga n'ebyokunywa bingulira nga ntuuse nakakulaza naawe oli Katero maze naye emyaka mingi kale family y'Abakatero yonna family friend era nze baganda ba Katero bonna nkwatagana nabo bulungi nnyo kababeere bazadde be tebaninaako buzibu naye nange simuyinaako nnyo buzibu buli awo kale yadde yanneerabira ebyo bibaawo mu life kitegeera osobola okusoma n'omuntu n'okula naye ye n'agaggawala gwe n'osigala ng'okyali wansi Katonda bw'aba akireese naawe kola nnyo n'amaanyi obirenga ye osanga munaddamu ne mukwatagana nakireka bwe ntyo naye nga nze simulinaako buzibu buli awo kubanga singa mulinako obuzibu singa ne famire yonna ngirinako obuzibu bakati nze mbeera muno mu bbunga abaganda be bonna banda be banneesooka n'okunneesooka ne bambongako bani amami we basisita be bonna tebaninaako buzibu naye ye nga ye yamanyi nze asobola omusembya okumujja gyali ekitegeera ati yakimanyi nti singa neesembereza okusinziira ku talenti gye nnina nti yayoza munze naye obadde okimanyi saa zino Katero ennyimba zamuggwako zayimba byakoppa yabikoppa nebiggwayo kati ayimba bibi omusajja alina music ayimba bibi si erogalatino gwayimba si erogalatino bibi oli gwe yayimba mu kusooka kale kiringa wegamba amaganda bwe bagamba nti
ono yadduka n'ekiwagu n'aleka enkota n'awaata ekiwagu kye n'akirya nekimuwoomera nekiggwawo. Kati bujjoli nti gwe ekintu kino eyakireeta lwaki tewaddamu naawe n'okikola? Okuddamu kikola n'okikuba mwenkiri ekikuba naye nga omanyi nti music yeetaaga management kitegeera. Kati ze nkubulira mazima nze nali mbaddeko ne management manyi process ki yonna eyeetaagisa okubeera nga omuyimbi okiwanika kyo nkimanyi. Saaze nsobola kweteekamu ssente nze nganze ng'onnejjeyo kubanga ebya music biwanvu. TV, video, audio, mawulire biki bingi sasa byekwasaganyiza nze ki ng'omuntu naye nze bwe mba nfunye proper management ng'omuntu ali awo ali weeringa okunteekamu ssente mutukole business. Soko basampolinge mukko tulyoke tulinawo wenjagala tuddawo. Soko basampolinge mukko olulumu ku luyimba lolo weekakasa. Kati nsampolinge luyimba kikuba n'ennyimba nnyingi. Funayo olumu gandabe bakubemu awo bawulire. Nze musirikale cream chara amigo kawiro kuba Rugaratino mbatari sambare muro Rebeka nyereketa goro joro ze maiki ya amigo mundu ya kawile reta motofa ya moriro bori ampotiari yose prestasio despio orodadisio recompreseo disco compri chigambo chusa boti baby teka kurusania kubesho tokuriyo taria Bikira Maria jaja zigidi olimore sagaramagano gwaba singabo namo sariuti garamagano Rugaratino gioriero Fenzorico maiki ya amigo mpresea Puerto Rico. Lulimi kyolwe muba muyimba mu style anti Puerto Rico bambita migo kabiro mu Puerto Rico mubabu bigwa mutekawo bimwa nsikubabu bigwanga buza ne muganda anti nagambi naliko mu States kitegeera abantu abo nayina emikwano bwegiti bagenda ke Puerto Rico Puerto Rico twatuuka igwe twatambula states nyingi twatambula states waliwo omuntu ali yayinza okubanga atulaba abayimbi abato abayimbi ababeera bakyavaayo sijja kugamba bato kuba olumu oba mukulu nenga okukikuba buli omu ayinza okikubanga mutoli nakikubanga akuze kitegedde waliwo abayimbi nga bwolaba nti Clever J yajja yasangawo Chameleone n'akoppa Chameleone kyakola Chameleone bwe yavaawo Clever J endongo bwe yagaana ne bagamba Chameleone amuloga biki kwegamba abayimbi batambulira nnyo mu mbeera eyo gundi yamusiranya gundi yamuloga gwe ne Dax Katero tugambe nti namwe embeera eyo weeri kuba ndaba oyimba nga Dax Katero. Dax Katero yakuloga nze stufu abantu babingamba amigo wali otuuse ne ku talent gye wali oyina ne ku talent gy'olina ne wali otuuse ng'ennyimba tuzuulira ku radio bakuba ku TV oyimbye mu nkuuka obeera amigo Dax Katero akuloga naye bakubanza ebintu by'eddogo sibigenderako naye nga baŋŋamba nze bafani bange baŋŋamba b'enjawulo nga Katero akuloga amigo Katero akuloga amigo weetambulireko Katero akuloga amigo Kawiro wali otuuse bakukyaziza ku CBS kubaliko understand bantu batandise okutegeera niraba engeri gye waddamu emabega akasajja kakuloga kakuli bubi kakimanyo kasinga kakuloga weetambulireko nenze lwakubanza kulembeza Mukama Katonda nze ebyamalogo sikola ki nawe nakunyonyodde before nze ebyamalogo sibigenderako kati oba Katero andoga aloge yalimanya kyali kungulewa Allah nenga gwe mukulaba okuko olabanga Dax Katero embeera gye bakugamba ogimusuubirizaamu embeera gye bamu alikyegambye nze saakukkiriza kintu kyekolezi kyesitalabyeko kati yo bandoga aloge alaba oba ensaana agikungula okitegeera sikolima sikola mu recent mu nnaku zino oba mu myaka gino tuli mu 2020 myaka 2-3 wali olabeko Dax Katero mulaba bulabi motoka nga ayitawo yadde ne kajambo yadde ne kaki tajja kubongako atasobola kumbongako temukyabeera mu bitundu bimu ne bazadde be tubeera muzinsiba ne baganda ba Katero naye wabye ne masajja gangu naye mwendayo mmanyiyo bonna mbamanyi baganda be bonna ne bazadde be bonna ne bakojja be nabaani kugambe tebanninaako buzibu okujjako buzibu buli kujje ye kennyini enze bawagizi bangamba mu kasajja akakuloga amigo Kawiro weetambulireko kati tuli mu 2-2 weetambuliddeko nga bwe bagamba nze sibikiririzaamu ebyo nga wegambye nze ndi mwana wa Katonda nze omusajja akuloge
oba logaloge ate anagikungula ensi nze simanyi oba dogo batando oba logaloge nze simanyi. So 2020 musically kikyolinawo kikyozaako olowooza nga ggwe newankubadde ebiriwo bakuloga tebakuloga osuubira olina ekipya kyogenda okulaga abantu mu guno omwaka? Kati nkubulira omwaka guno kyenneetaaga music nina mungi. Music ali ku CD mungi. Music ali mu bitabo music mungi. Kati nze nkwambye nze musajja solo enyimba enfulumi kyaka mpeze enyimba nga 25 oba 3 ziri wazzo twazayagaza zisangawa ogenda kulaba promoter andi enyimba zikutuuseeko zonna kitegeera. Nze musajja solo okuwa waba eddakiika zino ze twogereddemu nanze naawe oluyimba mba nalumaze dde okuwandiika oluyimba nga jesi neetaaga studio wadde recordingira ndi fast nnyo mu kuwandiika wano mu kuyiiya kitegeera. Nze ne bwonzuukusa nga nakazuuka bwendi nga sinaba kola ekintu kyonna ompa ekitabo ne peeni nongamba njiyizaayo akayimba nkakuyiyiza ate nze ndi muyimbi ate ndi writer. Bagamba abayimbi okakatulinde mutulabe omwaka guno kyonootuwa abayimbi bwe mutandika okuyimba mwesembereza nnyo ebiragalalagala ebitamiiza abamu baga abayimbi abasinga bisinga okubajjako obanga ali ku mulamwa ebiragalalagala njaga biki kubba ne bikujjako nemwe ne muwoza kimu bandoga nenga mwebe nnyini mwe mwejjeeko onywamu kayaga. Sina kyenkozesa kiri awo zinywa amazzi na soda nga bwe gambye nze nesigamu Mukama Katonda kitegeera. Nze sibirina kyembimanyiko sibirina idea anti gwe mumanyi bagambye you don't have to get dreads to become a rasta. Ate olaba no image yange abantu abasinga bakusobola okusubirizamu ebintu bingi nnyo ate byotakola ki byotakozesa ate ne weesanga ate ng'omuntu gentleman yakuba n'ebikalu yakola emize gyotasuubira gyotamusuubiramu. Kati bantu balookinga bulookinze nti no buli murasta abeera akozesa ebiragalalagala enviiri tezina kizitegeeza ku muntu. Kati bale Vixen bayimbi ba gospel tebalina nviiri bazirina naye bagambye banywa enjago baba bakozesa nga okkiriziganya nakyo nti abayimbi enjago ebajjako. Kati nze ataginywangako nyinza kukakasa nti tolina bakyalibo baali bavuddekoko oba boolabanga kayaga kamugjeeko mbunaavaako lwakayaga siinayo yadde n'omu nandikubuliddeko singa mbadde ngikozesa nga mumanyi engeri gyekubamu nandikunnyonnyodde naye kati omuntu ate olaba omuntu okugwa eddalu tekitegeeza mbuno biba biragalalagala bagambye ebiragalalagala bye bisuula eddalu bintu bingi ebisuula abantu eddalu bingi nnyo bisobola okubeera ebyekikaabyo bisobola mpooza kika simanya biki bingi oba neddogonga eryo ng'oli tomanyi nti osobola okuloga omuntu n'agwa eddalu. Nali ndabyeko gwe baloga nali mulabyeko nkitegeera ng'oli bamuloze bulozi ate nga aloze nga yakoze eki yaneegambidde nti eyo nze yamuggyako sijembeera najjo. Okay, ETV Uganda, that's where we are. Tubadde n'omukulu ono nga tunyumyanyumyamu. Omanyi kye njagala onkolere? Njagala abantu bakubemu obuyimba awo nga bubiri. Totobumalayo just kavaasi kayimba kamu bubiri abantu bakakase. Era obasuubize abaagala okuwagira obagambe ekiddako. Andi nga wegambye mbano nina obuyimba bungi. Londamu obunakulekera abawagizi. Nonyamu. Ndaba. Nkubisa lugamba laizane mweno. Let's play the well on this movement. Zomu potorika tareka flatonto. Bamsala wale male like Toretto. Kubisa lugamba laizane mweno. Let's play the well on this movement. Zomu potorika tareka flatonto. Bamsala wale male like Toretto. Jakakabuza nyama meketa kati mukilo amigo kawilo rhymes insula kupilo lugaratino koreza teka kakalilo lokomotora njivuga paka Puerto Rico aruka oriko bakone bona pona fego teyamote kuyero wamesamara viloso bonyoma no pinga mbaku wadaru penoso labanze wenyirira black skin ya chinoso kukunduka mbusonda wetabe mubailare mwana wa mama maziga gasangure katonda musabe yangu wakurwanirire yolesa balabe nabalala finale.
eye chorus verse nyimba chorus ne nyimba ne verse akalala Pora love song yo we love na kawilo mukwano package mpakila na mkilo zero paropo yambala nazo mawino tobukusa byanza wanza na mkano katika kwa tempora signora nori signorita a little bit closer on the floor squeeze it out when the lights them pola betutyo wetu chikore Puerto Rico na jino mikwano ja friends Rico if you wanna stay them boy ven conmigo Ana Morena Pero mamacita, yo me esperanzar señorita, maravilloso, beautiful lady, tira morena, guabasinga, nazenyo mirana, wembera siwera, beran poza chimwera, to them nera, porque te amo, te quiero, morena tambra. Kati amigo ndabi wenyogotore kawire chesaba kuwe mariwa no stare kora babangi omanyenti kwagala kufasiru venge we started the race vuge paka Puerto Rico I'm gonna give you all the love non tariko kuzaga dorado mane molo ne siringi jang tuziri mkwano weziri mubunji mari esperanza signorita oriyo muweka wotanyweza zipeta larina na wanare chudana kudata this love song goes Trinidad Morena, pero mamacita, yo me esperanza, señorita, maravilloso, beautiful lady, tira morena, guabasinga, nazenyo mira na wembera siwera, biran poza chimwera, to them nera, pakwite amorte kwe. Alright, obimba bajja bubba abalala, badakisikatera abalala teba bubba. It's been my pleasure, mbadde wano n'omukulu, Amigo Kawire linya linemyo kwata nenda bikankwata mpola kakati ba promoter bayinza okubeera eyo nga bagala okuteeka mu ssente kyekituufu sawa zino 2020 noonya proper management njagala manager njagala omuntu ali willing okunteeka mu ssente okola business naye siri musajja mubi ate siri musajja mukulumpanya siri musajja ki etaga management zibwenfuna management ennungi zimanyi nsobola kiwanika mulofit kubanga ekintu kyensinga okwekakasa nekakasa talent nekakasa kye bayita talent ova kumuyimbi asobola engeri gye kiri nti byoyimba waliwo eyabiyimba n'ayitawo olowooza promota tayinza otya okutta ssente ze nogamba nti bayimba byebimu tekisoboka kubanga ati oli byayimba nze ndabira ddala byanjawulo nnyo ku byange sawa zino omusajja byayimba kintu yakyonoona ddadda ati golidde obupera bwekubyemu ngolaba biina bibifaanagana ennyo nebyakateera ekiri awo nga wegambe yadduka nakiwago n'aliko enkota nze naye kimanyi bulungi nebana abaisajja bantu bayakasa bagambe kateero tamanyi muno gyendi bagambe takimanyi tayagala yadde okuneesembereza kati tayagala nakujja mu bbaala nga mwendinga bisimanya bampise mu bbaala bujuvi bampitanga mu top notch naye nga alina okubeerayo n'atajja olwokuba tegedde nange gyendi bampise ngenda kuyimba n'atajja tayagala kuneesembereza yadde n'akamu naye nze neewunya abantu mwana nze bintu birekera Mukama Katonda oba wati we yasalawo okweyisa ayizulu nga yansubiza ebintu bingi ye n'atuukayo aneerabira yagamba bwe ndiyitamu nkozesezza ekikyo bwe ndiyitamu ndidda n'enkunona si bwe ndiyitamu tugenda kiwanika fembi nkitegeera nasitole egi nasosokuwa ajja nga ntampola twalayo zisiddi ku nayiti ze banga amasidi zaganyo zanya ama yesiddi zino zinsembya zijentandika kufuna flash waleese nfu nengamba flash zino zifaafa nnyo kanfune memory card njiteeke mu memory card reader nga bampanvu ya buwanvu ya musajja bato najja naneesalako okay what the XP is my name Amigo Kawulo gwe tubadde naye
mbadde ne ande ku kamera wano mpola mpola. Thank you so much. Byonna byowulidde osobola okutekawo komenti yo, tugenda kubanga tukikwasaganya mpola mpola mpola. Ka video mukatambuze obubaka bwebo. Until next time, mbagala nnyo baganda bange.